Musitandike n'erinnya lyo. Okay, tubitandike. Amanya gange ze Musi Ibrahim. Musi Ibrahim. Ensonga y'abakyala zendowooza oba ekituufu, ensonga y'okusiba abakyala abasajja abaana eriku byankaŋŋayo nti byanfuna. Abakyala baagala nnyo ebyenfuna kuba kati nze nga bwendowooza eno nsi tetwogera bugeziko nti tuli mu lukiiko lwa kyalo, twogera ku nsi. Eno nsi Uganda era n'omukulembeze amateeka gabagibwa, abakyala babavunaani, wabeerewo babaga etteeka nga libavunaana, ng'avunaanyizibwa n'atwalibwa mu kkooti nebamuteeka mu kaguli, kubanga ensonga y'okwagala si yampaka. Tuba tewakwata mukwate oli mma mwategeeragana ng'abantu. So bwabeerawo ensonga bwetyo bavunaanibwa kola etteeka, kubanga DNA yes kituufu ekolebwe ne DNA si kyekimala kiyitawo. Tosobola kufumbirwa muntu oba kutegeeragana muntu n'otuuka obeerya naye nga tomwagala, ng'oyagala musajja mulala ate nga tasobola kukolaki kukuwasa oba kukubeerera oba kulabirira n'abaanawo, kitegeera n'obasiba omuntu omulala. Kati eba intention foul aba akikoze akigenderedde, kuba aba asazeewo ng'omuntu tekiba kikake. Wandibaddewo tteeka si ya DNA, wandibaddewo tteeka ng'omuntu bamutwala mu kkooti n'avunaanyizibwa ne bamusomera etteeka okuva mu palamenti ekiyise, kubanga waliwo amateeka agafuga ensi. Tosobola kulimba muntu nga nze yannimba emyaka gyonna gye nabeera naye, awulidde nga taŋŋambye nako nti oba munange ensonyiwa, kubanga kisoboka mulaavu omuntu bwagamba bifo osologa nti kambeere naye oba kankite, kubanga eriyo omuntu asobola obeera n'omukyala emyaka 2 nga tamuzaaliranga mwana, naye ate omukyala abadde azze n'omwana oba n'esuubi nti ajja kuzaalira ki omwana kuba okimanyi nti azaala. Kati lwaki abaakulimba emyaka 10 emyaka 2 n'ovunaanyizibwa n'ewaabwe, kubanga fe abasajja tosobola gaba mukyala nti naakole ki agende ewaabwe akufunyeyo ku buyambi nga gwe omusajja mu mbeera yonna. Ne oba okima amazzi oba gandi Nazala yalwadde kikwatako, awulidde omukaali ku kitanda kikwatako, n'olafuubana okulaba ng'omusanyusa, naye ng'olafuubanira musajja mulala. Omanyi kyekitegeeza saidi si zombi. Kati nga nze njogera nga nze ategeera, kuba nze mmanyi ntegeera. Nakwata omwana ne muwanga maama we agenda awummule
nga sina kyensuubirayo nti oba bagenda kumpaayo ka fees oba ki, wabula bon omwana oyo akule nga amanyi maama gyali, maama anjagala. Kitegeeza omusajja oyo aba avunaanyizibwako naye nti omwana ajja n'awummula. Kitegeeza nadde ew'omusajja tabeera mu nsiko, wabula ajja n'awummula ne bamuzzaayo n'asoma mu holide, najja n'akola ki. Singa batya ku makya ne bamugamba ono omwana wuwo, abeera avunaanyizibwa okugamba omusajja ono oba n'amukubira kasimu ze kye bataakola. Owulidde n'amugamba omusajja munaye jangu twogeremu ABCD, si kutwala butwazi mwana ne bakweka nze nga we bankola, njogera nga nze we bankola. Owulidde nze nsaba gavumenti ekintu kino eteekewo tteeka. Tulaba nti omukyalo yagenda bugenzi, senga nali mutemu, senga waali naye nesanga ndi soba ni muntu mulamu n'obuntu bulamu nalina. Sikkiriziganya nnyo na DNA ebifo, kubanga bino ebintu by'okwagala si byakukata. DNA eyandibaddewo ng'omuntu ali waabwe, tali waabwe wa musajja, nga naawe kennyini tokola ki osuspecting ogamba omuwala abadde ewaabwe okumala ebbanga bweriti naki. Obuyinza okubanga eriyo abavubuka b'okutala bakola ki abamwagala omugende mu DNA naye omukyala gw'olijja ewaabwe n'ogenda n'ewaabwe n'oyanjula, owulira n'okola okukyala, n'okola introduction, n'okola wedding, n'azaala abaana ng'omanyi baabo n'otuuma n'amannya. Ekitegeera ne bukya ku makya nagamba omwana Siwuwe amufunyemu obutakkaanya, bamukwate bamusibe, amateeka gakole, bamutwala ebuzira, ensi erabireko. Ne tujja kuŋŋamba nti mugende mu DNA mwawukane ekiwedde. Teri muwendo, njogera nga ntya Katonda, tewali kyebayinza kukompasatinga laavu ya mwana. Teri muntu alina ssanyu nga talina mwana. Kizibu ese tetuzikola, tetukola assets naye bobikolera baki abaana bo wateerawo omusingi. Omwana waba asomera atafuna mulimu atandikira ku gijo, nagenda n'amanaginga adware somewhere, nagenda n'amanaginga ennyumba z'abapangisa. Owulidde naye bwe batolina baana onfa nga munaku. Nze ekinzita ewe tukomye ku ekikutta. Tugende ekinzita kati nze nali nina essuubi, nalina ebirooto bingi nnyo, nali nkola nga nekyenkolera nkirabako. Omwana wange nga waali obulamu butambula, nzisajja mu mbeera eno nti nsule mukana onsulemu wano nga bwe wafaana bwe wati, tikubanga njagala ono nali njagala omwana wange afune future, nti nfuna kitono nina okusevinga ennyo nsobole okuweerera omwana wange afune kyenjagala abeere mu nsi. Omuzadde olina okukolerera omwana, oba olina okutegeka omwana aleme kwenenya, kubanga abaana si basalawo omuzadde ki famire ki byalina okuzaalibwamu, wabula yesanga ngayo taata we, kitegeera ne maama we. So ekyansala omubiri oba ekyansala weight, mwana wange nze mwandabanga, abantu bandabanga bammanyi emyaka 10 oba emyaka 9 gye namala ne muwala wange oba bamunsuulira alina emyaka 2 nemuteeka wano. Nze saakula, nze nakola ne maama akaseera katono nenzira nzeyi nantwala nzaayo waka, saddamu kulaba ku ssanyu, kusoma, kola biki, ndamu kulunda nti neŋŋamba Mukama mpa obulamu nkule, bwe ndikula ne nfuna famire kiriba kiwedde, nafuna famire mu ssanyu.
mu mirembe nimbeera ne mukyala wange kyesasuubira nti yali annimba talina lunaku lwamu lwe yandagako nti annimba okuggyako bino ebya bulijjo okuweeyinga toli kimala oli mwavu ebintu byokkayanakayana ne muganda yewadde era nze taata w'omwanawo ate ekyo tekite sirina bbala nti nina okuba mwavu sobola okikolerera so ebyo bya bulijjo abantu bakayanamu just nkyogeddeko bwogezi naye ekyasinga okummalawo mu bulamu bwange kuntwalako muwala wange omwana wange annuma nze mbabuulira bannayuganda omuntu ajja beereyo alowooze nti neesiba ku mwana simwesibaako nze sibanyumiza sitoole tinawulira ku muntu nga ti oba nasanga omukazi ng'alina omwana naŋŋamba n'omwana twasinkana ewaffe nafuna olubuto olwo no mukyala wange nabeera naye ng'abammwe nafuna olubuto mu mbeera etaali nnungi by then twali tusasula akayumba emitwalo 3 kati nze yali annoonyako ki mu mbeera eyo atuuke n'okunsiba omwana sikirabawo kubanga sayina bugagga buli awo nti oba neevuga naye omukyalo yannumya nnyo okunsuulira omwana wange naŋŋamba n'okuŋŋamba namugamba twandibadde kubanga twakayanamu awo nze nali nnene nnyo kambagambe by then nali mpeza ne kiro 1,800 bwe wati ngasobola nakudduka nangenda mu sawuna Ethiopia sisobola nintuuyanamu nenkomawo nindyakisinga nenkeera ku lubalaza nenkola engatto zange nga sobola nakolayo waddeka opening nga bino sobola bikola bino nabikola natandika bikola nga mbeera ne muwala wange nintandika okugenda e Nairobi wakebere mu profile yange nga si wange namutwala namuza omwana nalabirira omwana 100% ng'omusajja siwanga nali sivumba nga tulya mu restaurant naye omwana we yaweza emyaka kubanga by then omwana amugamba nga mama asoma mama akola biki nga saagala teekawo mbeera nti omwana mugambe mama we yakusuulawo nze nali sikisobola nga nze era omwana amugamba mama asomera Kampala bo tebawummula ng'akyali muto omwana we yaweza emyaka 5 nangamba taata mama tumukubire ku ssimu nga nayo sigirina omukyala wali agenda yali teyejjusa yandekera n'akasimu ke namugulira olela yiningeri nga teyejjusa mbadde nkyabagamba wali ng'agenda naŋŋamba ogenda kumpaka ki kati mutwalewo emigugu nembeerawo ebino ebyakasente teyakwatako byatabula naye ensonga yali emu kuba mumasanyalaze kudda muwala wange nagamba ya nemuteeka wano neŋŋamba ono wange anamunzijjako amala kuntemako mikono nerabirya muwala wange paka masikisi yamukimanga namutwala namuza nabeerako ne maama we ng'olwamutwala ewa taata we mu bubba olwamutwala ewa taata we nze ndowooza nti nkola kirungi mpa mwana wange awummule abeereko ne maama owulira toyinza butakogga nga bakutte omwana oyo gwe baakuwa gwe nga towaddeyo wadde 10 nti omwana asoma ali mu kisulu wabula buli kolidde ne mukuweereza ninteekako n'akagaati ne sukaali omwana kanatuukirako mu nnaku nga 3 ye n'amuweereza amanyi nti wuwe nga tamuweerezaako alina ekitabo ekyennusu 10 owulira ne bukyago makya ne bakwata omwana oyo omu ne bamukwasa nti wuwo omwana akuza ali myaka 11 n'okwata omwana n'omwanjulira famire nze ndi eno simanyi ndowooza omwana akomawo nga bulijjo kwaddeyo ku ssomero omwana bamukwatayo bamukweka omwana akulira essimu nange tata bangabye yangu nkimi ne bamukwata ne bamukweka esseguku omukyalo we yaveewa bukedde mwebale akama bange mwebale
One lwendo tango omwana alinga ambuzeeko nga ali mu kibuga munoonya. Bwentyo bwe nasigala sipretending numizibwa zisafunako chance kuddamu kulaba ku mwana wange naye nga lwaki nakola ki omwana wange teyasomerako mu UPE namusomesa mu private paka bamutwalira tabya abasajja abafumbo bwe basibye abaana ogwo si musango gwa mwana amazima wakati wa taata abadde taata n'omwana wasigalewo okwagala kubanga tomanyi kigenda beerawo kya tosobola kukwata mwana oyo omuboole otandika omusanga omugambe mwanziba nedda si kigambo kituufu nze omusajja gwe basibye omwana kusaba nga ndi mu kamera sigala ng'oyagala abaana mu nsi muno mukwano gwo muganda wasobola otakuyamba ne bakusosola nga nze bansosola kuba nazimba ku kibanja kya kitange njagala kubba ttaka n'omukadde bamutta era nze mbagamba nga ntya Katonda sigenda kuddayo kambe ngenda kukolera obulamu bwange taata yavako abaale ffe tuli bakiga omusajja ali eyo nti njekedde okugamba ekya famire yange nti ze bansosola naye ojja kwesanga nga abaana abataano be batugabye empisa gye babakulizaamu n'okutya Katonda bagenda kukula nayo batuuke ekiseera nga bakwenyumirizaamu nga taata tewali agenda weera taata mulala gugenda okubeera taata tososola abaana osigala ng'obaagala then omukyala gavumenti eyingirewo etteeka lirye nayogeddeko limukwate limutwala ekitalya bamusalire emyaka omusajja amukompasetinge babiyise mu mateeka omusajja abadde alabirira abaana waddembe gavumenti okumuwa abaana oba mu mazungu kikola ekitali waffe mu Africa kaseera akempiseemu okutuuka wano senga nali sirina mukyala sandiwasinza kubanga batwalira omwana alina omukyala namala funa mukyala n'ateekawo embeera n'atwala omwana naye senga saalina mukyala nali nja kuwasa luvanyuma lw'embeera eno kuba oyo yali first born wange obulamu bwange nali neyagala nnyo nali mpulira bulungi nga ninga atambula ne kabaka mu mukono gwe nti nga nkutte muwala wange naye baatukubanga omupiira nga tukomawo nga tuseka nze siddangamu kulaba mupiira olw'embeera awo ndowoozamu ntunulira nga abantu bazze n'abaana baabwe neŋŋamba yiino wange teyafa yali mulamu nekirowoozeeko omusajja nga azze oba omukazi najja n'akwata omwana n'amutwala n'amugaba anange kusaidi yange simanyi saa mukama asaasire ampa obulamu ntuuke ku kyenjagala obba mulamu kubanga teri muntu awangula nga mufu taliiyo tufukamira ku mabibi nga tusinza mukama Katonda mukama nyambi nitaaga n'omuntu asindikemu nzire mu bulamu nziremu nkole kubanga kati saawa eno kigenda kinzigwamu naye okusoomoozebwa kwa finansale ng'omuntu eyali asuubula nenkola ebintu byange nga bitambula naye kati ndi mu bulamu bwaku kunoonya kyakulya nakusasula nnyumba okwata
Ensonga y'obufumbo, ensonga zino bwe tunaazimalira ennyo mu gavumenti, obufumbo bujja kweyongera okwonooneka. Naye kubanga mu biseera bya Bayibuli nga teri mukazi akkirizibwa kusemberera musajja, era omukazi bamuleeta nga bamukwatidde mu kikolwa, nga bamukwatidde amayinja, kubanga mu mateeka ga Musa nga kiragirwa nti omukazi yenna akwatiddwa mu kikolwa alina kkubwa mayinja. Ekizibu kwe kivudde edda abakazi n'abasajja bakuumanga abakazi baabwe lw'ensonga eri emu. Omusajja yawanga omukazi obudde n'omukazi naawe omusajja we obudde, kubanga teyatambulanga ngendo mpanvu. Naye kati kyetuva tubasibako abaana, mugende ne mutambula safaari ne mugenda n'okubeera ne bakazi bammwe, abakazi ne bafuna appetite naye nga tebalaba muki musajja we, kyava asawo n'agenda ebweru n'akola ensobi. Kati we yali wadde akwagalira akomawo nga yabikooye dda. Bulamu ki kirungo kiralo osobola okwagala omusajja naye nga talina busobozi sobola kulabirira oyo omwana. Kakati ng'olina omusajja ki ebbali ate nga ye alina obusobozi, kyobula abantu basiba nnyo bano abagagga ne tugamba nti waagulu naye nga si siweeyo. Obwavu bususse ne basikyasobola kwepiica kali bwafunayo omusajja ng'asobola omuwa ku kasente yadde mutwalo gw'otamulabirira bulungi adduka buddusi. Yamwesuulirayo gwa Naggamba, emirimu gibatwalidde amaka. Kibaawo obutesigangana obubalukawo mu maka naye nga buviira ku bbanga oba omuntu ogenda okumuteeka ewaka ng'obadde omwagala, naye engeri gy'abaana yajja mu kintu ekyo mu kusooka obutakkanya bubalukawo mu bbanga nga byeyasuubira oba tokoze eki tobituukiriza. Mujja kutema nnyo abakazi oba okuba pulesa ezirumutalifunye, kale bakisirike. Mbadde nsaba bakisirikire, bakireke, kijja kuleeta obuzibu mu ggwanga. Okiwulire ensonga Ndowooza abasajja basiba abaana basiba abaana basiru, abasajja basiru lwa nsonga omusajja omugezi bakusiba batya omwana ataliwo naawe nokwiza era omwana okuva ku jjajjaawo nodda mu basengaawo nodda ku bannyoko nga nebula omwana afaanana ku bannyoko n'omu. Ekisinga okuleeta ebyo ennaku zino ng'ogyeko bazadde baffe abaagumanga byanfuna tebakyafumba nti bazze kufumbirwa, wabula anoonya byatwala. Kasita bimulema okufunawo ng'akugattako, mu kugattako bw'omanya oba tomuse nawe omugattako. Genda n'obeera ew'omwana nga mwavu, nga mwami wo bambi mwavu muli awo mu maka, oba ng'alina ssente naye nga takuwaaki buyambi, takusavinga ng'omukyala we yalibadde buli kimu takikugulira. Kati n'ofunayo abakyala basinga bagamba okubeera mu bufumbo nga toyinaayo kyakubbali, bufumbo tebutambula buki bulungi. Kati saidi dishi oyo aba akuwa buli kimu n'akusuubiza n'agamba nze wozaalira n'omwana nja kukola ki, nja kugulira n'ettaka. Kati nze omukazi owange nengekantegera nti abaana 8 benniire nkuzaddemu bukaaga si bange, sirina nsonga n'emu lwaki mba nkusigaza mu maka gange, sirina nsonga n'emu lwaki nziramu okwogera naawe ne ku mulambo gwange tojja ne we mba nfudde tonsemberera, mbasagala kuddamu kuwuliza naye kizuula nti ozadde abaana 6 ebbali ngibadde obansibye emyaka 7 ne bwenfa tosembera ku mulambo gwange. Ku zino waliwo ekigambo ekinene ekitandise okulabika mu ggwanga ekikwatagana n'amaka, naddala ekigambo ky'abakyala. Ennaku zino okulaba nti abaana betuzadde ew'omusajja wesanga ng'abaana ku 7 nga kati bwe tubadde tuwulira omukyala n'amaka ag'abaana 7 naye nga 5 ku bo si ba musajja. Ensonga eno kaakati nkulu nnyo mu ggwanga, kubanga oŋŋamba otya nti abaana
musanvu si ba musajja babiri be babe kati ssaawa eno abasajja muyitiridde mulya nnyo ebisiike. Kigambo kinene nnyo eri omusajja ng'omusajja kigambo kikutula emmeeme era kikutula omutima.